Yenga nammere ye wabalamuzi si w'abantu b'e Masaka. Tetwagala mubaka waffe yekka gwe baba balangirira ng'omukyala wa paliamenti. Omusajja Abati Asiimu n'asobola okufutyanka, tosobola kusanga bokisi busumulule ate n'osigala ng'okyabala obululu. Essaawa zino omubaka gwe batuteereddewo si gwe twalonda. Bye balamula mu kkooti si byebyo ebituufu bye balina okulamula. Y'ensonga lwaki tusazeewo tujje tubanje obuwanguzi bwaffe era ng'obuwanguzi bwaffe tubwagala. Bwenkanya kusala kalulu kaffe twagala bwenkanya twalonda loozi konalebo loozi nnako waffe nga bannamasaka. Lwaki mu butuufu bw'olonda omuntu gw'oyagala ate bwe bagenda mu kkooti basalawo omuntu mulala? Ffe nga bannamasaka tulina okulwanirira obwenkanya bwaffe, tulina okulwanirira akalulu kaffe ffe nga bannamasaka. People power, our power. Tugenda kufayiringa petition tujjeyo ensonga zonna abagenda okuwa obujulizi beebo n'abantu aba bulijjo abali mu bifo ewalonderwa, era twatandise dde okuŋŋaanya obujulizi nga tubugira ddala ku bantu ku polling stations. We have a very good case era omusango guno tugenda guwangula kubanga ebikoleddwa byonna bibadde bikolebwa mu mankwetu. Omulamuzi gwe baatuwadde simanyi na lwaki bamutuwadde. Ekigendererwa kye kyabadde kyakujja kujuuliriza oli bye yakola. Ffe twakirengedde ne tugamba tetujja kutwalibwa bwetutu. Twakigaanye, omulamuzi twamugaanye, ate naye n'ataba na nsonyi nti bwe bakugaana kuba kiri mu tteeka ti omuntu bw'aba yeekengedde asobola okugamba nti ono si mulambulukufu ku nsonga z'agenda okukola. Bwe bamugaanye ye yalaze nti yeeremezzaawo. Muleke mbabuulire, omulamuzi Simon Peter Kinobe yeesimbawo mu kalulu akawedde akaggwa aka 2021 era n'atayitamu. Singa yayitamu yandibadde memba wa paalamenti owa NRM mu paalamenti eno eri mu kukomekereza emirimu gyayo. Bw'ataayitamu yagenda mu maaso n'okubeera ng'abeera ku mikutu, ku TV, ku marediyo nga defending ekibiina kya NRM, ng'avumirira ekibiina kya NUP. So katusobola kuleeta mulamuzi ali just fresh era nze kyemmanyi ne mu mind ye ne bw'aba akyali awo akyebase oba asirise bw'ati NRM ekyavugira mu matuuli. So yensonga lwaki ffe twagaanye omulamuzi ng'oyo okutula mu musango era nga tukakasa nti yandibadde biased. Ne bakola emivuyo mingi ne twongera okubagumya mwenna abawagizi ba National Unity Platform bannankyukakyuka tekinnaggwa. Olutalo lwe tulimu oba olutabaalo lwe tulimu mu kkooti tugenda kujjayo obuwanguzi naye tunaba tetubugjeeyo mu kkooti tukyasobola okuteekawo embeera ey'enjawulo okulaba nga amateeka gakola ffenna ne tufuna obuwanguzi. Era mbazzaamu amaanyi ddala mwenna ababbibwa temutya kuloopa, muloope. Era kanyongera okugumya Honorable Veronica omukyale eyawangula akalulu k'ebukomansimbi okukiikirira district eyo mu parliament, Honorable Lutayo Wekakuuto, Honorable Kirumira, Honorable Mpalanyi, mwenna bagamba temuggwamu maanyi. Twatuuse mu kkooti nga tuweerezeddwa omulamuzi ayitibwa Kinobe, Judge Kinobe ali mu acting position naye ng'avudde Kampala. Kyokka ate ng'omusango ogwo gwa revision gwabadde tegwetaagisa kuweereza mulamuzi. Eno teyabadde petition, yabadde revision nga omulamuzi ali wane Masaka, resident judge, yabadde asobola okutunula mu nsala ya junior we, subordinate we, n'agamba nti yasala butuufu oba teyasala buki. Ffe tuli Baganda baga nti eyali abojjeddwa ku musota bw'olaba omunye okola ki? Omusota gwabadde gwakamala otubojja mu rekawunti eyakoleddwa omulamuzi Asiimwe Abati. Ne tulabira ddala nti waliwo abalamuzi oba oli awo abateetengeredde.
waliwo abalamuzi oba oliawo batakyafaayo oba amannya gaabwe gafa oba tegakola ki tegafa. Ffe tuli mu sigaddamuzi, si ffe twateekamu akawayiro aka recusal oba akawayiro akaga nti bwe weekengera omulamuzi n'olaba nga tajja kuwa bwenkanya musabe ave mu musango gwo, era tetulina musango gwe twakoze. N'olwekyo bannayuganda twasazeewo ne tujja omusango gwaffe mu mikono gy'omulamuzi oyo. Revision ebaako ennaku, ate era n'emisango giri emirala gye twali tubasabye zaali interim orders. Kaakati revision bwe tugijjayo, ekiddako tugenda kuteekayo election petition, main election petition. Lwaki? Nti revision eno singa twagikkiriza n'ezannyirwamu, obujulizi bwonna bwe tubadde tujja okutwala mu election petition bwandibadde bumaze okwonoonebwa. Revision eno singa twagikkiriza omulamuzi ono n'agigendamu n'agisala kye tutamanyi wawe yandigikonkludingidde, ebadde egenda kuleeta ebintu bingi nnyo. Basebo abali mu buyinza mugezeeko okulaba nti bannamasaka baweebwa eddembe lyabwe, baweebwa omukisa basigaze abakulembeze be beerondera. Bannamasaka njagala obbakakasa tugenda kulwanirira obuwanguzi koleddwa omulamuzi Asiimwe Albert. Ne tulabira ddala nti waliwo abalamuzi oba oliawo abateetengeredde, waliwo abalamuzi oba oliawo abatakyafaayo oba amannya gaabwe gafa oba tegakola ki tegafa. Ffe tuli mu sigaddamuzi, si ffe twateekamu akawayiro aka recusal oba akawayiro akaga nti bwe weekengera omulamuzi n'olaba nga tajja kuwa bwenkanya musabe ave mu musango gwo, era tetulina musango gwe twakoze. N'olwekyo bannayuganda twasazeewo ne tujja omusango gwaffe mu mikono gy'omulamuzi oyo. Revision ebaako ennaku, ate era n'emisango giri emirala gye twali tubasabye zaali interim orders. Kaakati revision bwe tugijjayo, ekiddako tugenda kuteekayo election petition, main election petition. Lwaki? Nti revision eno singa twagikkiriza n'ezannyirwamu, obujulizi bwonna bwe tubadde tujja okutwala mu election petition bwandibadde bumaze okwonoonebwa. Revision eno singa twagikkiriza omulamuzi ono n'agigendamu n'agisala kye tutamanyi wawe yandigikongaluwedde olutalo ngaluwedde tuliyambale ngule tulizimba Uganda empya tulizimba Uganda empya. Kunga President kunga. Kunga Kyagulanyi kunga. Kunga Uganda kunga. Kunga Masaka kunga. Kunga Lubowa kunga. Kunga Nalubowa kunga. West ne bamemba ne bakansalas, kansala Kisuule, bakansala mu mbeera eno gye tuyitamu